twali nga tufuna musikaali kati bino bikisa bano bebamu ku bantu abagufudde omuze okwekatankira omwenge mu disitulikiti y'eggulu. Omwenge naddala ogw'omu Buveera gufuuse ekintu ekya bulijjo ne guviirako n'abo abagukeera okutandika okwogera ebitatuuse. If you try to talk about what you really want to think real, it's a document talking about this one more time again. It's the real. Yeah. And me, my brother. Abagunya bagamba nti kuno gutundibwa bbeeyi ya layisi ekiviiriddeko bangi ogwettanira. The cheapest price is only 500. That is why we're doing it. We don't have enough money to buy beer. That is why we take. Andrew yati musawo mutendeke naye ng'omwenge gwamufuukira ekyambika ono yagana n'okuwasa. So alcohol is my wife and cigarettes are my children. Alcohol relieves stress in me. Talina budde bwasimba kwanywera bwe kimutikira ng'ayingira ekirabo ekyewuunyisa akimanyi nti omwenge gulina obuzibu. There are so many lies I've told people in Gulu here and other parts of Uganda that when I'm looking for money to go and get alcohol. Embeera eno eviiriddeko abakulu mu disitulikiti y'eggulu okulowooza kuleeta etteeka erinaalungamya okunywa omwenge kubanga kisuse. You can imagine northern Uganda and Acholi particularly receives over 500 cartons of Saket Waraji on a monthly basis. Over 500 cartons. Bago lino kati limaze n'okuteekebwa mu kyapa bwa gazeti ebisiddwako essira bye bino. Omwenge tegulina kutundibwa mu kintu kyonna kya plastic. Tewali kugaba mwenge gwa bwereere ku bivulo ebiguwaana. Abali ku bimotoka ebiwaana omwenge tebalina kwambala mu ngeri esittaza songa tebalina na kuyimba nnyimba za buwemu. Okugunywa mu bifo ebimu kwa kutandika ku ssaawa 10 ez'olweggulo okutuuka ku ssaawa 4 ez'ekiro. Mu bbaala ennene okunywa kwa kutandika ku ssaawa 11 okutuuka ku ssaawa 7 ogw'ekiro. Omwenge ogutundibwa gulina kutandikira ku mililita 2.5 okweyongera waggulu era nga gw'ogwo Buveera tebagwetaaga. Because we have realized that even school going children pocket this Saket and it's dangerous. A child goes to a class sober and in the middle of a lesson a child starts to behave strangely and the teachers are not sure what is going on. We experienced recently when there was post-primary athletic championship where the students went sober to Pages Stadium, but from nowhere things turned rowdy and lots of distraction, and so we are not protecting children from these consequences. Ekigendeddwa mu bino byonna kwe kulanga abantu abaako kye bakola okutumbula ebyenfuna mu disitulikiti eno. I think our district spends over $1 billion shillings, all right, every quarter on alcohol. And when you go down, people say they are poor. And so it's affecting the population. Waliwo n'engasa eteereddwawo eri abanaajeema okusasula emitwalo 4 okusula emyezi 6 oba ebibonerezo byombi. Ssentebe Ojala Mapenduzi agamba nti abantu basaana kutunuulira mitwalo 4 ng'ekitono kubanga kuliko okukwakuliza obulala. But somebody would say it's 40,000 not little. You know, this is the fine that court will levy. But if there are related costs that the district has incurred in the enforcement of the law, that will be treated differently. You will have to meet those costs. Ono ategeeza nti ekigendo kya district kikulwanyisa mwenge. This law is not to fight people who are doing this as a business. It's not to stop people from drinking, but it's about protecting people. It's about making sure that the consumers are protected from related health consequences. Abantu abalala muri bannaddiini baliko ne boogedde ku mwenge. So there is no point that we say because government does not give us employment, therefore we indulge in drinking. That is a lame excuse. Kati ekirindiddwa etteeka lino okukakasibwa olwo litandika okukola mu kitundu kino eky'eggulu. Gavumenti ez'ebitundu ziweebwa ebbeetu okubagawo amateeka okulungamya emirimu gyago kasita amateeka ago gaba nga tegakontana na ssemateeka ate era nga bafunye okuwabula okuva ewa ssaabawolereza wa gavumenti.